abasajja nga Gashumba akozesa amagezi mangi okubeera Gashumba oyo gwolaba. Kati mwe abakozesa emibiri mwe mulina obudde bw'okuweeka abakazi n'obbasitulamu tolina ssente kyekisooka n'okulaga nti ondiko nnyo kikuleme kati oba ompaaki. Kati mwe abaavu mulina okukola buli kintu ekirikakasa omukazi ono nti nkuliko nnyo maama. Gashumba nze muwagira okukamala obumazi kuba kati Gashumba mwagala awase bakadde banne yabagezaako ne bamulema. Kati wamafunako ku bato abakyalina n'amaanyi agasobola okunyiganyigamu ng'okooye. Olowooza oyo omuwala omuntu atalina bamukwana ebbanga lyamazeewo. Abaddali. Olowooza lwaki yalonda Gashumba. Ye muntu asobola omuwa comfort n'amuwa byakola ki? Yayagala. Mwe mulina bigambo n'amaanyi ga kisajja n'otuuyana n'obanga avoggoba enjobe. By'oyagala okukola ebirungi ku mukazi bikola owuwo. Ye Gashumba wayagala mutreatinga bw'ati. Ate kati Gashumba ye musajja omutuufu ajja kuwangaaza omukazi. Musajja mutuufu teyeemoolamoola. Page ya Shira. It's a page, Shira's page. Egenda kirabuze ebintu byaba agenda okukola nga ye n'obulamu bwe. Shira alina maama we. Bw'aba awira nga tafiiringa comfortable kuyita muntu mulala maama. Eryo ddembe erimu ewasemateeka. Waddembe obutamuyita maama kubeera n'oli omukazi tanagambako nti yazadde omwana n'afuuka Shira. Bwe bagambye azaala bakulu nga bombozi. Era tewali mutawaana. Mwatamuyita maama ono kyamuwasizza alina ensujju n'ennabaana gyazzaala omwana amuyita maama. Gwe mugambe mu mirembe omugambe wano Shira wandikoze bwodde mwagala kunenya. Temuyambako muntu kuyiga kimwagala ayige. Obula mumunenya nekyabadde agagala oyiga n'akyerabira buki. Gwe muyambe mwana muto Shira. Omugambe Shira wano bakola bati okusinga okubeera nga lwekadde onenya muki. Munenye. Shira alina eddembe lyobutamuyita maama kuba nange bakakitange saabayitako maama. Babuuzaako mena bakyekumidde ku mimbi. Simanyi omwana mulala. Muweerezaawo Muzeeyi Masembe. Eyali atya kamera ne bamubonyaabonya n'agyetuuliramu. Kigatteko. Anti Allah ayina engeri gy'akolamu ebintu. Kati osanga akaseera kange kali tekannatuuka. Wali weesirwaza naggamba. Mbuno. Tujja kukitegeera. Ojja tunda feesi z'abantu ozitunde nga bujja tunda yegenda. Okikakase. Entuuko yali tennatuuka kati yatuuka. Jesi kati amagezi gaakuddamu. Bitambula mmwe abalina ebyenyi ebiwanvu mmwe mputu mubana nnyingi. Ekyo kitegeeza? Bitambula bulungi mpozi mmwe eyo. Ye kankubuuze. Kuba nakubira ssenga wange naye teyakwata. Lwaki nnina envi? Wayonka bubi n'okulya walya bubi ng'okula. Kyekyangu yakumera wangu envi? Kyobola buli ekikuliko kikulu. Kiri kunze nzeko oba n'abalala? Waliwo n'abato abaziira nga nabo era baakula balya bubi. N'okuyonka nga bayonka bubi? Mama wange teyanyonsa bulungi. Ekimu ku ebyo. Aliiwo naye naali mubuuzizza. Ogamba otya Naalongo? Ndi fit ki ekiriwo? Enteekateeka ziri zitya we twogerera? Enteekateeka zitambula bulungi leero mbadde naggulwa eyo. Okunona ebbaluwa nadde simanyi nti baayongeddemu akakodi akapya. Keekaliwaako? Okuwa ebbaluwa ate osooka kusasula URA. Naye bannaali. Ate okusinyawo otegese basiima ne bagerekera. Ate guno omulimu. Teriiko muwendo? Guno omulimu. Kati bagaba bugambi otegeseewa. Ekyomukisa omulungi bapromota bonna weebali embeera abantu batta omulimu basirise. Okitegeera bagenda tuba tebakyasobola nabo okutegeka ndongo eno kuba buli kanaku okuba obulango ku TV UNC yaleeta etteeka omasasula mitwalo 10 ne bw'owaayo ssente ku TV tebabukuba mpaka ngoma zisasula eno mpaka ngoma zisasula bali naye simanyi bo batukolera kyate balyoke bakuggyeko ssente. Okitegedde sinategeera mugaso gwabwe ate bo bayamba ki nkufuna endongo eno egizeemu obujogoli bungi era bwe ntuuse eyo ali nensooka nkubye wakati ne munensasula URA nga bagambye balyoke bampe ebbaluwa kuba muyendi abadde akola ki agenda ajagala bannanga Uganda eno kate URA yegattako ki simanyi kubanga nesho ze tukola za kuyamba bantu kyekyewuunyisa charity it's a charity show ate ono sasulera tobibagambye ebyo munnaye nze nno ndaba Uganda eno nze nkimanyi onaku lugenda ku kyalumu buli kintu kibenga we kirina okubeera kituufu kati saagala kweregana bantu kuba buli muntu obudde bugenda kukola ki kutuuka wawe oba oŋŋamba batunula butunzi bagaba wategeseewa mbula bonita mbuwa kati awo tuweeyo west kuli kati oval kati awo tuweeyo west temulina munno muwendo gwe guno tafaayo ssente mekazi ogenda teekamu eyo sho byebyo yebbaluwa ogifunye negitwalire era abadde ajagala okuyingira emitwalo emeka 25 eminango giggulwawo saawa 12 red carpet tubigula bwe tuyingira nga tonnaŋŋamba lugoye lwa red carpet kuba nze alina olukuteekamu tolina amagezi ago sabeera mufugirizi tosobola kulaba ne bwewali onkwana tewampayo yadde ekyokulya we mutwe mutyoboola abantu wampaayo ekintu kyonna saguliranga obutunde wa Grace omuwulire omuntu yanyinako omukwano omungi
nga ku bukopi kwasula obutunda saabugulira bana enze mbonyebonye n'abalenzi b'e Makindye awatalinako yadde business gye bandabamu buli muntu akulaba akulowooleza nsujju kibi kitya mfunire ku business endala ogambe Nalongo waliwo wano business ya kino naye buli muntu akulaba ng'ateekawo kibatu kati nze bannaye naasigaza ki nange tutandikire ku bintu ebikadde tujje nga tujja ku bipya ebibaddewo tutandikire ku mwana mulenzi Danny Flavour ne Lydia Jasmine yavuddeyo mu nsiko eyavuddeyo mbadde naye wenjogerera ng'ali waka ateredde era alayira agamba yaali lwedde waba ayagala okumukwata ekyo nange simulinaako buzibu dduka si mulungi eyavudde mu nsiko obeerawo kino ne kiggwa era alayira agamba Lydia Jasmine agenda mutwala mu kooti kumusuuwinga lwa kumuyita mulalu aleete ebbaluwa z'ebutabika nze nno nandimusabire Danny Flavour ti abanafu be bawaaba nfuna oba nze kitange yankuza bulungi nze nakula siwaaba nga bwempaaba nkuba nga muntu wankola kino gye nempaaba ng'omwana nga mbuuza bwe siibeewo nga nfuna oluyi paka we natuuka nenjiga okwirwanako nga sikyakola ki sikyawaaba so nze Danny Flavour mbadde ndowooza tomegga n'oluma bulo wawangula atya wawangula wagwa ku muntu ategeera nga bukya ate gwe n'omulumba ku 90 kati amagezi gagenda okudda nga bukya ng'amaze okwonoona buli kintu kwa yamulumbira mu budde obutali bwantegeerayo mukwano wawangula ensi yakiraba kikyolaba mu nsonga zino Nalongo mulimu omuntu ojjasira okwefuula kyotali kyekibonyaabonya abantu yes nti omuntu yeegomba ekintu n'afuna omukisa ogukibeeramu n'akyetuuma nga tannakibeera otegedde kyekyaleeta bino byonna ebizibu ate era n'alowooza nti olw'okuba mpangisiza ssente ezitali za nnyumba eyamubbye okitegedde nti nze bwempangisa ennyumba nenyitereeza nojja n'oŋŋamba wano bannaye njagalawo negamba nze bwompaata nonvaawo n'ogamba masikubbye nga mpangisa wameka goba weegombye wantu era nowaayo ki kate bw'omala otulawo n'ogamba nti bagenda bagamba waasatu nonnoonya onkwate oba musiru nnyo kuba tewansanga nga ntembeeyaawo nti bannaye njagala abasula wano nze nveewo wabula weegomba wembeera neera nenkola ki nompa sente zenjagala nenvaawo kati singa ono amuggyako sente za myezi 5 nalasasula landiroodi myezi 5 aba mubbi anti otegedde kyentegeeza naye bw'oba weegombye ennyumba yange nosasula omwaka mulamba nange nenkwata miliyoni 10 nenziwa landiroodi nensigaze 5 nange nensigaze zange 5 zenkwawuddeko mu mwaka omulamba oba tommanja bizinesi ebeera ddaani mbasi kugyeko sente mu bukujjukujju mba nkuyambye okuwa kyeweegombye kuba tonsanze nga nkigaba oba ntegeerekese okimanyi nti okusenkukatisa cost Danny Flavour bamuteeka mu puroguramu empya yosenguka kalole galasengukire ku manyomerere yali alina okugattagatta era n'agatta ng'omusajja alina omugezi ate Danny Flavour gwe I like you naye agenda njagala nnyo omuntu omugezi tuli tuti era endaga muntu nali njijjeeyo egenda omweyimirira mu kooti kubanga oli yasooka yatugamba nti akubedde bannamateeka abeemanyi nze endaga muntu yange tetambulatambula neŋŋenda nenjiweeweka naga muntu ng'ogijjajjeyo buli kaseera kubanga nze nyina kubeerawo banaku bannange toyagala mbeerewo abagagga bali abatasibwa nyina kubeerawo banaku bannange kuba ndi mukazi munaku wali omaze ogikubako enfuufu bulungi nnyo ng'etambulira mu mmotoka yange wano wentuula wawulira mbu Danny Flavour ali ku poliisi nga nkubira looya wange nti ogwo guba gutya omanyi saasoma soka kwebuuza ogwo gugwa gutya n'agutaputa guli bailable kyetaagisa ki naki kye nasooka otegeera ndaga muntu jaawo tekuvaako tenvaako ebeerayo waka ng'esirisi wawulirira mbu kati era ngenda musaba Danny Flavour abanafu be bawaaba nze si waaba nze omuntu bwonzikulako olutalo kimanye nti ngenda kukunyiiza mpaka gwe lwonaasituka ate era owaabe kuba oli munafu kyosobola okukola ki kyosobola okukola anti yagamba essaawa zino mentally omukyalo oyo yamukyankalanya obwongo okujjako atugambe nti bwali bukyankala yagamba mulamu bw'aba mulamu mukwano omuntu wamugjamu engoye oyagala amale kutuula mu ttaka anti yamusabye ebbaluwa ez'ebutabika amuleke kubanga tekiiza otuka mu maaso nga kikyuse ng'eyali omulamu ye mulalu so n'ebintu bikyuka ng'eyali eyita omulamu ye mulalu kati zino olw'ensonga eyo nze Danny Flavour nali musabye ekyo ekintu akireke bulo walabisa n'ova mu kulabisa kwegamba simanyi omwana oyaleka na wafangoni manyi wafangoni tebeereega nkufuna
oba muwagizi waffe nga simanyi ayogedde ku Alien n'agamba abantu bakubye nnyo Alien enjogera gyayogeddemu ayinza okuba weewamu wano biffe situwereega nnyo nansi tuba ne action okusinga ebigambo era nammwe abantu abali mu kitegeere bw'olabanga omuntu agamba nze ndi muwonya nze nkola kino amaka gakulemye kola bw'oti nga buli kimu akulaga nti akisobola nkufuna leka omuntu akozesa action nze nkozesa nnyo ebikola okusinga ebiki aweetagisa okujjanjaba omuntu mmala kumujjanjaba nomayambu kiganye sibanga kigaana nze kinagaana mba nkiraba era sikiyingiramu ogenda oyingira mu kitungu naye gujja mba mmanyi solution yakyo nti ono bagambye yagwa eddalu mba mmanyi waawe olina okuwonera eddalu awo nga nkiyingiramu ng'awona eddalu era njogera kigambo kimu nti mumundeetere naye lwaki tusuula nnyo bannaffe bwe bamuleeta siddamu kwogera kirala bamulaba akoze eki ateredde tebamuta nesigala nga neewaana ono kati ngenda kukola mba nnyo n'ebikola okusinga ebiki ebikola byogerera ebigambo byange lwaki mu society yaffe gye tubeeramu bunalongo w'okola ekintu nkulembeza nnyo ekigambo oyo mulalu yes kigambo kitwanguyira okwogera kuba mulimu gw'endongo guno era abalamu batono guno omulimu gw'abantu babbibi basezisezi ffe benyini abategesi b'endongo baferefere olina okuba n'omutima nga gusobola ozannya zzaala kati buli muntu azannya zzaala aba muferefere kati yeffe bwe kigambo kitwanguyira okugamba mutategera bulungi muleke bayimbi bangi abatambulira mu fake life be basinga obungi sina bayimbi bokka abantu abasinga baagala nnyo kati nzena kuwa example osanga omuwala ku booda tagulanko ku mmotoka naye nga watula ku booda yeebika tebamukola ki tebamulaba tulaba nti olimba obulamu bwo nze nampe gye lwaliro bwe ntula ku booda sina kye neebikkako era luli nali ku booda ne mamiro nga tutudde kaaba nagenda mpuubira ku bampuubiddeko kubanga yenze ntudde ku booda ne mamero lwaki ate neebikkako obudde ntambulidde ku booda leka ensi ekikole ki tagala bakulabe abantu balina okundaba ate ndi ku booda lwaki temundaba beera gwe buli olina okubeera okola kyolina okukola ki okubeera naye ate obulamu bwo bwa booda ate olaga oli wa mmotoka kitegeeza nanakuwa emmotoka tajja gikuwa kubanga weerimbise kyotakola ki kyotali kigenda kukumenya oba mwentaininga obulamu obutali bubwo nkufuna nze olera emmotoka yange eri mu galagi leero nfunya nyamba nantwalako ekyabwabula nga nenya piki tokiinaako na anti kubanga kati sirina mmotoka ndi ku piki yenze oyo emmere eya pakalasiti mwe temwagala girya mwagala genda ku Serena buli muntu alina kyayagala asobola Serena muleka ali eyo bwa ssente ye tetwewanika nnyo ku kintu kye tutasobola era omala n'otegeera nti tokisobola okusinza ku lamu bwe bukutadde n'okireka wekka nga bwakitandika nga totusabye nkufuna omukyalo ono yali ayagala kweteeka mu bulamu bwa bbeeyi omanyi abaana abo abasinga obungi bebaka n'abasajja abagagga bangi engeri yokwetembera gye bagufuula omulimu atuuka n'alowooza mbula okuba ayinze ku bagagga 5 naye yagaggawala kyava yeetuuma kalina y'abandi nga yabukadde 3 nga tasobola yadde obukadde 10 yagula milioni 15 kuba omulimu gw'okukola gwa kisiraani kati si kyangu kalina gy'ogaa yagula milioni 10 n'ezi kyokka naate okuba omusiru afudde asinga tugende ku kirala tekisoboka ne Madani Flavour muleke ensi yamutegeera nekyazzaako byamateeka tagendayo Dani tobona abanafu be bawaaba Dani agulimu mmeka kati bwe twogerera agulimu 10 abanafu be bakola ki nga mpitirivu tobeera munafu kuwaaba Dani Flavour munafu yawaaba oleka omunafu akuwaabire 10 yamukubyemu n'akayimba ani akuba mwani Dani badde ngamba nti togamba omwogezi nti yayimbye anyway tugende ku kirala nalongo yemuyimba nze tonsibako bantu ani gwe ŋŋambi gweyogeddeko mboyo omwogezi Dani akubye akayimba bakayita Lydia Sweet Art kyeki anti atemyetemye olugendo ng'engeri gye yakozesaamu obukujjukujju bwonna asazebwa bututeere mu ddakiika ezi nenja kuba Dani Flavour mu ddakiika 3 atunyumirizza engeri gye baalimu we baali baagalana agaye tekibangawo bakyamwita Sweet Art naye agambye alutemyetemye byonna byonna bye twagala okumanya ekyaliwo kiri mu ddakiika ezi mu kayimba anyway yo tuveeyo wetwogera ayinza okuba akafulumiza buli omwaka olwo ekimuwuliza obulungi simanyi wagenda ku mukolo ogwa Frank Gashombe banali luddawa bannange ogamba saali Masaka mubiteega nga nkuma muliro wali oseesaamu nali mu biteega byange e Masaka naye wagula nagula gwali gute twakola yali press conference yange omukolo wagula bwota nalongo sikulinaako obuzibu kubanga kati si gwange ate kati ngulaba enti angulabanga bwe ndaba emirala bulijjo ku internet
anti era mwe nyini mwabavudde ne mugamba yawasizza kato. Nze sinnakyogerako. Gashumba nze muwagira okamala obumazi. Kuba kati Gashumba mwagala wase bakadde banne yabagezaako ne bamulema. Kati wamafunako ku bata abakyalina n'amaanyi agasobola okunyiganyigamu ng'okooye. Nze ndi tiimu Gashumba. Eggumba we likankanira. Emyaka gya Gashumba gya kusanyuka. Kati mukulu munne aba n'ebizibu nga mubyenkanya munaasanyuka muti. Nyabo kati nze wange olwali emmotoka efudde simanyi na ssente zeetaagisa. Kati ojja kusanga ne bba wange nga naye alina ekizibu kya miliyoni 10. Kyokka nga yange yandizitwala yokka. Oba otegedde? Ofuna. Kati tutugesera nga twenkanya ebiki? Ebizibu. Kati wamma we yagayire muntu wonze sekulinaako obuzibu kasi atali under age. Yagiyisaamu dda? Simulinaako olutalo. Ne mama ku mukolo n'ataseka nako. Ani ataseka? Fulanka. Teyaseka. Kasita ye yawasa. Mwabaseka abamwe baliwo. Atwe twagala asekeseke. Kamanyiiro kammwe gwani yakugambye nti yagenze kuseka mulinde empaka z'enseko. Kwolwo yali serious okulaba omukolo gwe gutambula gutya. Iti yali tagenze kumwentuka buli buko. Yali yetegereza omukolo gwange gutambula nga gulina okutambula kasa yeevamu naga kawase. Fenseko tuzaagaza kasa gwalina amusekera. Okakasa amusekera? Ate osula nabo. Nalongo twabadde wali ku Serena. Nga omusajja atambudde mayiro 10 ali eri omukazi ali eno amuvaako mabega mama egyo mirembe ki? Ebintu bibiri byanjawulo abasajja nga Gashumba akozesa amagezi mangi okubeera Gashumba oyo gwolaba. Kati mwe abakozesa emibiri mwe mulina obudde bw'okuweeka abakazi n'obbasitulamu tolina ssente kyekisooka n'okulaga nti ondiko nnyo kikuleme kati oba ompaaki. Kati mwe abaavu mulina okukola buli kintu ekirikakasa omukazi ono nti nkuliko nnyo maama n'omuteekako mu nkwawa n'okwata akasawo kubanga olina omwegulako lwa nsonga ky'osobola omukola ki? Omukolera. Wani yakugaa nti abasajja abo ba ssente balina obudde bw'okwemoolamoola n'okwedwandwalika. Mbaba okutambula nga mukono. Wala yakobanga nkute ku mukono. Ekiraga nti anjagala kubanga ndabirira nampa byenkola ki? Byoyagala. Byenjagala. Kati gwe akwata ku mukono olese ekyewa kale wankute ku mukono. Laavu. Bwakagiwa jjajjaawo. Giweko ku jjajjaawo. Gwe laavu etali mu byakulowooza esobola kubeerawo. Laavu ng'omusajja asobola kusasula bbiru ya ddwaliro laavu kyeyo. Nkaawula nga n'ensanga efudde. Gashumba ono talina laavu Naalongo. Kuggwe tagirina kubanga si musiyazi. Tewagirabye? Kuggwe musajja munne. Gashumba tukutegeeza nti talina laavu yo. Kubanga etteeka wano Uganda baaligaana. Kituufu. Naye ya mukazi wagikola ki? Mama mukazi gwaleka n'atambula yekka naye. Kale kati genda omutwale. Kyangu nnyo tolina kalya? Kalina. Genda omutwale. Ate uyo muto. Genda omutwale omwonye ennaku. Olaba oba anajja ewuwo. Mbu essaawa zino ali mu kattu. Ani ali mu kattu? Gashumba. Akaaki. Mbu engeri gye yatutte akaana kano akato. Yali egoba n'abavubuka ku kikomera. Olowooza oyo omuwala omuntu atalina bamukwana ebbanga lyamazeewo. Abadde ali. Olowooza lwaki yalonda Gashumba. Ye muntu asobola omuwa comfort n'amuwa byakola ki? Yayagala. Mwe mulina bigambo n'amaanyi ga kisajja n'otuuyana n'obanga avoggoba enjobe. Bigambo bingi okutuuyana kungi kye muyina. Tutuuka ne munne ne tubimanyiira nga tukyankakasa. Nga ntandise okulaba ku bintu ebitambula abalala balina nga tolina ky'oleeta. Omulondo? Kando ey'ebitano ngikuba wali ne ngimalawo. Kale mugira mukolo ogwo. Ojja tegeera nti ata ku makando asobola ogitambuzaako kano akalimi kokka kano akakando n'akuma omukazi obulamu bwe bwonna kubanga alina byasobola omuwa n'akola ki? N'amatira. N'amatira. Nalongo mwanoonya obufumbo. Tetubwonoonye gw'oyagala obboonoona. Muve ku choice z'abantu muzeeyi. Kubanza ebbange tebaamunfunya namwefunya kati Gashumba ne mukazi we mubaleke. Gwe byoyagala okukola ebirungi ku mukazi bikola owuwo. Ye Gashumba wayagala mutreatinga bw'ati ate kati Gashumba ye musajja omutuufu ajja kuwangaaza omukazi. Musajja mutuufu teyeemoolamoola. Laavu yabadde mpya. Ali egambye nti mpya gwe yakagitegeera. Naye ku bo laavu yabwe ebaddewo bbanga. Ensonga ki yamuwasiza. Kuggwe yakagiraba gwe olowooza nti mpya. Maama wadde mukwata ku mukono. Gwe kwata ku wuwo Gashumba yakuganye? Kwata ku wuwo. Wekiba kituluma ennyo? Kwata owuwo. Nsonga ntono eyo. Ate tugibonaaboneramu nga gwaga nti oli mufaaza. Muzeeyi kwata ku wuwo. Simple as that. Amagye g'alina mangi. Si magye tubamalamu kamanyiiro. Kuba kati nze ate nayita musajja ku internet. Nina okuweereza abasoso oteekako abaabo. Bagenda okulaba ku Handsome mulenzi muto. Nga nnyina abadifenda. Naye nyini yaveeyo n'agamba mbu tayagala teeka laavu ye ku kitimba muvume ne mukazi we kati wuuyo omukolo gwabadde ku internet. Anti olw'okuba nti waalinnya
tosobola kulemesa abantu bazze kuba bifaananyi ate bwe yandigaye nti munkube ebifaananyi bannange era abantu bikubye mu bubba kubanga ekyo kyali akikola ki kiina kyategeeza otataka mu intaneti kwe kuba nti nno buli kadde era bulijjo singa si mukolo singa mubadde mukazi we togenda mutegeera kitegeeza kyayogera abadde akimaintainins n'okuba mwe bagenze ku mukolo mulina amaalo mangi mwayagadde musasanye mututegeeze aye naye ayinza okuba yasiimye ensi emutegeere yanaamanya bwamugjamu bwamulemeramu era wa muntu weffe tebitukwatako mumuveeko muwala we nga teyasosobodde wadde opositinga maama kati byampaka gwe bagambye shira peji yagikolera nnyina bwe era akola peji yagikola apositinga ekitawo abakazi baali wasa onsi ono maama ye muto muntegeerayo entono peji ya shira it's a page shira's page egenda kirabuze ebintu ebyaba agenda okukola nga ye n'obulamu bwe okitegedde taata we wadde mbupositinga mukazi we n'omukazi wadde mbu okwepositinga gwe maama wa shira ku peji ye kuliko shira ng'agenda okuyamba abamabaalo okutunda ebintu byabwe ate twali tumumanyi kati ebya peji buli muntu akolera ku peji ekyakola ki eri peji si yakupromotinga maka ga kitaawe alina kyapromotingira nga yasobodde oteekako ebyataata kyeyabadde ayagala oli kitaawe nati noli naye maama ye muto naye bw'anaaba ayagadde ajja muteekako kati oyagala kumukaka kati gwe mupositinga okukwo twali twagala kumukola amuteekeyo anti kamanyiiro kammwe gwe peji yo yajjudde olina bbiri olina YouTube ne TikTok nze mbalinako oluganda kati era baleke omanyi ki wakitaawe yamuganye mbu topositinga taata toteeka mukazi wange mumawulire alwana kati kumugjamu amuzze kweri bulikyo gyamutambulizaako tekijja kusoboka n'obuvuluvulu kati ennaku ze bagenda babiri anti era tebaba bakubira ne mmwe abakamanyire mwe mubakuba ebifaananyi yebakubiddeko essimu nti mujje mukwefaanyize ne mukazi wange affe tukola mulimu gwaffe anti kaleke kamanyiiroko naye ye ng'omuntu singa badde asobola okugaana osanga yandikugaanye nze onsanga nebbange n'omukuba ekifaananyi oba omumanyidde kuba saakuyiseeko kimukube naye shira alayira bw'oyo tasobola muyita maama wadde mba obutamuyita maama kubeera n'oli omukazi tanagambako nti yazadde omwana n'afuuka shira bwe bagambye azaala bakulu nga bombozi era tewali mutawaana mwatamuyita maama ono kyamuwasizza alina ensuju nennabaana gyazaala omwana amuyita maama ebyo byonna binafu shira alina eddembe lyobutamuyita maama kuba nange bakakitange saabayitako maama naalongo obayitanga amanya gaabwe saabeerako nabo kubanza mamange yali yafa nga kisisobola kuyita mulala maama ng'ate mamange manyi gye namuziika naye kyali badde kirungi mu buwangwa nti kati kankubuulire omwana we mukulu nga shira anze watakyabeera wa kitaawe atakyabeera naye ali myaka egyesalirawo egikola kyawulira nti kyawuliramu emirembe shira alina maama we bw'aba awulira nga tafiiringa comfortable kuyita muntu mulala maama eryo ddembe erimuwewa ssemateeka oyagala dimuggyako tolekigaana kitaawe kuwasa yensonga kiri ku mukolo yakoze eki yagenzeeyo mutemuteekako bye mwagala mwe mwagala mubikole ewammwe buli mwalina ekikaaki gwe bikole ewammwe anti abantu badde bamukuba nnyombo empisa talina talina kubanga era munyarwanda si muganda mumuyigirize ze mwagala ayige kuba tazimanyi gwe mugambe mu mirembe mugambe wano shira wandikoze bodde mwagala kunenya temuyambako muntu kuyiga kyemwagala ayige obula mumunenya nekyabadde agagala oyiga n'akyerabira buki gwe muyambe mwana muto shira omugambe shira wano bakola bati okusinga okubeera nga lwekadde onenya muki munenye bangi abavuddeyo ne bagamba mbu taata tageza n'anyiiga nga shira naye afunye ekisajja ky'emyaka 4 kuba naye yafunye kawala kato bave kugashumba n'omwana we amaka ago be bamanyi bwe bagabeezaawo sinaako omusajja abeeddewo omwana muto nga kasumba wabeddewo n'oyo omwana we batono abasobola okukikola nga taata naye nga yayimidde mu bulamu bw'omuki bw'omwana we nga buli wamu olabawo taata we zansimanyi ne shira alina maama we nolawo okimanya nti maama we gyali muki mulamu gasumba omulimu ku mwana we nga taata yagukola naawe kati gwe tonayogera gasumba abo bali batya kuba ekirungi eno mmere ya lumbe buli omu alina ebibyo omuvunaanyizibwako gwe abo obakoledde gasumba kyakoledde owuwe nga tonnaba kunenya mwana ono gwe ebirungi bikolera ababo kuba bebakuvunaanyizibwako oba gasumba omuleke era ajja kuvumaganya yiye kuba wuwe tofaafaagana na miguu gitali gijjo buli omu amanye walina okukoma nze nyina abaana abange benjagala bayige sigenda kunenya wagasumba gwe saakuza njannenya nnyo bano benjigiriza empisa obutazindaga ng'ate bulijjo mbalaga kye balina okukola ki kati oli gwe sikuzangako sirina mmujaji nga nyina kwogera naye bwe mba musanze nemugane ba kino kyandibadde bwekiti ayinza n'okuba kyomunenya takimanyi ate kyo kimugamba onenya muki kana nakitegeera ddi
tulekera okudda okuga oyo maama wo netandika omuwabula netandika omuvuma netandika okukola ki tumutuukire tumugaye naye asobola omuyita anti nga kyawuliramu emiki kuba mama we waali mulamu tafanga ekyokuba nti bayokwana ekyo tekyeza nti si maama we okitegeera ate sisuubira nti bamuwasiriza Shira omukazi oli bali gye basula babeerayo bameka babiri ne Shira alina gyakola ki buli muntu alina ebintu bye bimuvunaanyizibwako kyekyaviiriddeko okubeera nga basobodde okukwata ekifaananyi kya maama wa Shira noono ne batandika okugereegeranya Uganda we yatuuse buli muntu kwenda nti akola kyayagala kuba alina essimu ene data tugenda kuteesako buli mutego wa muntu kuba buli muntu alina ensonga lwaki bw'omulaba bw'ali ndowooza yawo weekoma buli muntu baddembe okukola kyayagala bo baddembe okukompeyalinga obadde wabaganye nabanga ono omukazi wattu abadde tali mu mawulire abadde takola ki osaawa zino kati yagazeemu maama Shira yagazeemu kati mwali era gajja kumala ennaku mwezi asukka 7 era gayite lwaki ye tetumuleka engeri gy'atalirimu ebyo ebintu ne tumuzza ebbali tebasiimye kumuleka kati abamulina gwe tobawa amaanyi omanyire olutalo bw'olaba ng'oyemba n'omuntu nga takudda mulufa mangu nkufuna era banamposenga nga tabiriika era bajja kutuuka nga tebakyalina kyakola obaddeyo wa Palaso nga nkolayo ki si muyimbi w'eggwanga kibagaye buli muyimbi nyina okubeerayo olina amagezi toli promota si buli omuntu era mupolomotinga kubanga okupromotinga tisimeniz money si buli wamu nti nziteekawo nkufuna tukube ttooki mu kivulu kino gwe nga gwerooza ki ekyaviiriddeko embeera eyabaddewo Palaso yafunye abantu era Lugogo yajjudde temwagirabye Lugogo yajjudde abantu yabafunye naalo wanki ogambye ki abantu yabafunye yagalaga nti yabafunye woba gwategese n'ofuna abo obeera mu mativu anti nze saabaddeyo nze nalabye nga balaga nti waliyo abantu kye nalabye nze mbuuza nti aliye de waliyo yakola atya ebyo njabbe kunyumiza kuba mbimanyi nabiraba nkufuna kati bino bye baŋŋamba obugambi nze simanyi teyafunye bantu mbuuza gwe yabadde lwaki wali empute performance wajeyo ku internet yabadde etya saagirabye tokyalabira ddako bidu ndi bize onsanzemu era simanyi nabyo mbuuza mba mpadde analysis enkyamu ate abantu tebamanyi bwetyo saabaddeyo ku show ku internet sinabirabako kubanga obadde ndi bize mu show n'essimu yange olaba sinze enjiina ate Brunoke yafunye abantu abamumala era show ya Bruno yabadde nnungi nnyo ku Brunoke okujjako omutima omubi atakiraba nkufuna soka Brunoke yagende wa principal n'amuwa amasanyalaze yabadde alina okufuna abantu tebafunye yafunye yonna nabadde obadde omwaga yonna wabaddeyo kati ki kyabadde ekituufu nze nnoonyereza naye abantu bajajinze nnyo Bruno lwaki abakubya nnyo Farida ne ku stage n'amuleeta kakati kye njagala okumanya Bruno waba akolagana nnyo ne Farida gwe kikulumira ki mbu yabakubye nnyo abantu ne ku stage lwaki yamuleese jasi baagala ayagala ebbo era ye bwagattagattamu omugaso gw'abali abaagala obbaagala buyinza okuba tegwenkana gwa Farida gw'alinawo manyi waliwo omuntu mu nsi ng'okuba n'emikwano gwo 10 obaamu ne Farida ogwo ng'asobola okugattagattayo obwo buziwinaziwina 10 bonna n'abuyiweeri otegedde kati okuba n'abantu abatangasa 10 mbaamu ne mafiya boss omu kuba mulabyeko ng'omuntu afuna ebizibu n'awaayo ssente ze n'awaayo obudde bwe n'olaba ng'alumiriddwa kati nze mbaamu n'oyo omu kuba muna abalala bajja okuseka abazunza ebigambo baamu n'aliye naye we tudda ku muzannyo gwo gw'ozannye amaka ennaku zino nga gafudde nnyo Naalongo kyobulaba kati tutandise okuzannya mizannyo abantu tulaba bana batereera booza buzibu buliwa obuzibu munnaye nene ensi ogiraba yaseseetuka nnyo etya abantu balina abantu batalina kuba nabo abalala bye balowooza byanjawulo omulala alowooza omuntu wa mukwano alina omukolera buli kyayagala so nze obwongo buŋŋamba nti obuzibu buli kuba nti abantu abasinga tebateeketeekeddwa nga bagenda mu buki mu bufumbo naye ne famire zaffe zino ndowooza zifune we zikoma byonna tugenda bizanya ku Lwokutaano weekend ku Labonita mwebiri muzanyo buli kintu kyolaba nga kikwata mu maka mwekiri gwe keera bukeezi funa mitwalo gye ebiri jangu otuule it's a family show abaana mubaleete tegwesitaza abaana mubaleete abo bakuzeekuzeemu kisobole okubayamba ko wa P7 obufumbo bumuyamba ki ate waliwo naye abaana ba senior 6 nefu mubaleete paka Makerere naawe ali mu bufumbo bwaganye jangu ayagala okufumbirwa ogwokubiri naawe jangu obaaniriza so nawe ogw'omukaaga sikugoba naawe jangu
oyinza otereereza ku ono gogenda okukola ki okufuna tumalirize ne ekigambo ekika famire zino Naalongo bwe tuba tulina ebizibu nga kiri ku saidi yange tebakirabanga kizibu naye ogenda olabanga mu gurupu bakuteekamu munnange omwana muganda wa taatawo simanyi agenda kukola mukolo simanyi mutabani wange simanyi agenda kukola biki fwe baba wange tetulina bizibu nsimanyi ba ansa yonnagiddamu bulungi kuba abantu b'ekika nga nabeesonyiwa dda soka nze taata wange yanzaala bwomu buli gwe nageza nko nankalubiriza nga mwesonyiwa kubanga taata wange si yamuzaala kati nze abantu b'ekika abo nze mmenyekera ab'ekika ndeka nyinayo taata Emma ndowooza n'abalala nga babiri sina nnyo bakika nabo benjogerako nabo ndwawo balaba nze kika kyange tombuuzayo bintu bya kika abantu b'ekika nze bantama Naalongo famire yakutama nnyo saagala boogerako ab'ekika kyo bajja kuba biri kugenda baakaziika munni bw'obabbo nze mukama nze nsi ejja kunziika nyina abaana munana bamala okusima 5 okunziika bokka bayine baate bazze bokka abaana bange basobola okukikola ekyo tebakulimba nyina omusajja asobola okunziika ne famire ye n'emikwano olina n'emikwano nina kubanga neeyisiza bulungi eri eggwanga lino atonsibaako bantu bomuzeeyi osonga ng'olina bungi ku famire kubanga abantu bambwa nnyo bona abawa obudde ojja bategeera ebyaddala siibula abantu ngende mu practice nze nzisibi balinze ggwe kigambo kyo ky'obagamba Naalongo mbalinze ku Lwokutaano nga 23 ssaawa 11 ku red carpet 12 nga tuguddewo theatre 12 kino nga bazanyi bali ku stage gw'omuzannyo muwanvu jangu oyige jangu onyumirwe tushabadde tusiringeko ne Mafia Boss Gaza n'abalala bayibi bakwano bange banaabaza okumperekerako Dani ye Tamega n'aluma mwana wange ensi yonna muntu gayamaze okulonkinga nti muba tategeera ekifo kya Nambe mwakireebeesezza ate nawe goba olepoka naye